Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo kakati gwatanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza Redzone TV weba etaddeyo ensonga yonna nga bwe nakusuubiza nti ngenda kukuleetera ebigambo by'abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ey'e Masaka buli omu n'endowooza ye nasazeewo kubanga njikuwa byenkuwaddeko biwulidde ate ne byenkyakuleetera njagala nabyo obeerenga obigoberera bw'oba tolaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeerenga otambula naffe njagala kuwa bigambo bya Tamale Mirundi omusajja ono amaze ebbanga ddene ng'ayogerera Abedi Bwanika ng'ayina engeri gy'alabula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala mu kibiina ekya National Unity Platform ng'abagamba temwesiga Abedi Bwanika ye ng'agamba si muntu mutuufu nnyo olw'ebyo byazamwogerako si muntu mutuufu yadde akatono kusinziira ye nga bw'abadde agamba kati nga sinaba kubanga ngenda wala njagala nsooke nkuwe ebigambo bya Tamale Mirundi then nzije tubeere nga ate tweyongerayo nyongera okujjukiza gwatana subscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate otambula naffe ebbanga lyonna Redzone TV kwoli Bwanika kasokola abantu learn it for today. Bwanika is a traitor who does not need any mercy. We kagwera kasajjagwe. Can you cut down a hand that feeds you? You idiot. Imagine. You failed miserably. Wafuna ko buli emitwale biri. No, level. Is your Bobby Wine was elevated you where you are. You tried ngabakagula bakagula akasajja bakajja mu church mukabeka duke ne constituency mujikajimu ako ka traitor the dangerous traitor a Billy Weevil kawukumi Bwanika is kawukumi temukakiriza audience nze ababiri nonda ko kimu Bobby Wine mumanyi mbaka kesi kera ku Buganda komanyako kali amazi Buganda yakuwa kigwe mbaka ogera ku Mayiga kava wamu ne Mayiga wava kale alufe temukakiriza Bobby Wine don't allow this idiot to address rallies where you are better. This is an idiot, a perennial loser. Bwanika kasajja kasiru nnyo. You cannot whatever bekonga mvuma Museveni elevated me. No. Sinza Bobby Wine kwe Bwanika sinza Bobby Wine uli amazi. Bwanika kayina obwongo bulimu amazi. Temukakiriza kwogera. Mukakube Bobby Wine tokkiriza kasajja. Omuntu yakwelevetinga. Novaayo. Bwanika feria kaliyigideko mu parliament. N'obulevu bwako. Kabyewo n'obuli wantu kabyewo. Mukafundirizi mukambule empale akasajja ako mukambule empale ka Bwanika ke kasooka okwogera mu tuteesere gavumenti abantu abamanyi gye bali kasajja ge embwobulwa nja kuba Bwanika ngenda mu kuba obutabi bwakolagana n'abeenaali ngenda kakubanka bagirewo obulevu bwali bwambuzi ng'efudde Katonda n'abuuka kanyumira Bwanika lairo kale bani abawaga Bwanika nga ye benali muyize molo having failed bakukomodeti abagala bo bayina olugero lw'engamira kingamira yakanti kanzije yes webale kubanga okyaliko nina ebigambo ebirala byenjagala okubanga nkuwa ebyo biwulidde Tamale Mirundi bw'atyo ye bwe yagambye kati nga sinaba kubanga neeyongerayo njagala nsooke nkuwe ne bino obiwulirize ate era nzije tubeere nga tutambula bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade ka notification tubeere nga tweyongerayo Tamale Mirundi ne bino nabyo kambikuwe bino byo biri wansi mukko eddoboozi liri wansi nenja kusaba oyongezeeko awo ojja kuba obiwulira bulungi nnyo bye yayogedde ku Abedi Bwanika omuwumbatuutu tanafuuka ku muwumbatuutu omuwumbatuutu aliyabbiiwe Bwanika mufungula ndiga Bwanika mubasiru ekimpenegu omanyi ffe tubyawe omuganda tulina omulala omuzole owakateewo kati Bwanika agwawo anti Bwanika mufungula ndiga musiru n'ekigambo nga kinene kyekimusaana. You could not win. You were registering a 0-0 throughout Uganda. Lupo has come and helped you. Naye musooke mukubekano
so katube bwanika akasajja kano mukakkiriza mulalizamu n'omufu omufu aliko bwanika muveewo yes bagamba bateekateeka kuwamba no nedda omuka aliko bwanika omukolo oguliko bwanika kyaki eriko bwanika function mudduke abalina amagezi mudduke kagusigaleko ng'akasezi n'olutu lwako ate banne katonda yatonda bwanika afaanana n'omutima gwe is bwanika brain man is bwanika alabikwako mbantu kuki bwekasibuka ng'empeefu oyinza oga nti bakayisirizaako ennagisi bwanika oyinza okulowooza nti fe tunaaba bizigo ne mu palamenti eryokonye n'ekikoto ky'embezi kikusinga bwanika naye muntu ovumibwani nedda amwe realist ojjukiranga gy'ovudde Bobi Wine yakajja wala akasajja kakola olutulwa naye kyemuba mukakola n'obulevu bwako katonda yakakanyugira ekiro ky'embuzi efudde yakijja mu lufula kalina okulevukolebwekati n'olutu bwekoogera oga nti kagezi bwanika kasokoola abantu learn it from today bwanika is a traitor who does not need any mercy wekagera kasajja gwe can you cut down a hand that feeds you idiot imagine you failed miserably wafunako obulwa emitwalo ebiri n'obulevu is your Bobi Wine was elevated you where you were you tried nga bakagula akakasajja bwekajja mu kyaki mukakube kadduke ne constituency mugikagimu ako ka traitor the dangerous traitor a Billy Weevil kawukuumi bwanika yizi kawukuumi temukakkiriza audience nze ababiri nnondako kimu Bobi Wine mumanyi mbaka kezi kera ku Buganda komanyako kali amazi Buganda yakuwa kigwe mbaka ogera ku Mayiga Mayiga kava wamu ne Mayiga wava kale alufire temukakkiriza Bobi Wine don't allow this idiot to address rallies where you are better. This is an idiot, a perennial loser. Bwanika kasajja kasiru nnyo. Yes, ebigambo byowulidde nga mmaliriza si bya mukoto guno, si byaffe abaguddukanya wabula bigambo bya Tamale Mirundi byayogedde endowooza ejyawadde ku Dr. Bedi Bwanika ndowooza obiwulidde gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga tomisinga bigambo nga bino obanga tomisinga nsonga nga zino naddala nga Red Zone TV tutaddeyo kyonna ekiba kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ebyabadde Masaka wabirabye era abasinga obungi bye bali mu kubanga bakyayogerako njagala okutegeeza nti tugenda kubanga tukuwa byonna nga biba bijja so kati bwe watona subscribe nga saagala omisinge kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kadeka notification obeere nga tomisinga yadde ekintu n'ekimu okuva ku mukutu ogwa Red Zone TV ebyo mbikuwadde bibadde bya Tamale Mirundi ngenda kukuleetera n'ebirala kubanga nze nga bwe nakugambye buli anaavaayo n'ayogera ku nsonga zino ngenda mukuleetera oba ayogedde atya oba ayogedde ki gw'olina kwekumira wano byonna obeere nga obiwulira tuwuliziganye ate mu nsonga ezigenda okuba nga ziddako.